Omwimbi King Saha si birungi n'akamu nsala zokka era nga musajja wattu ayinza okumaliriza nga ayingidde ekkomera. Kakati no obuzibu bwafudde ku kimbu King Saha ayinayo girlfriend weeyo yakira ku makya n'abeera nga ate amupangisiriza mu apartment somewhere, era nga King Saha bwe yakidde bulungi nnyo n'ava ewuwe n'agenda okubeera nga ate akyalirako girlfriend woyo mu kazigo eyo gye yamupangisiriza. Kyambuuseko King Saha bwe yatuuseeyo n'abeera nga ate asangayo akavubuka nga kali kubeera nga ate kali mu kulya binyeebwa bye, era nga King Saha yazabuuseko kwe kubeera nga ate akavuka kano akayisaamu ensambagere era ekyezekawo mu muvubuka okubeera nga ate adduka emisinde n'agenda ku poliisi ne yeefunira reference. Era King Saha oluvannyuma kubeera nga ate omuvubuka ono yadduse bw'obusungu yeesaza okubeera nga ate abumalira ku neighbor. Munange ebigambo bino si byange, bya mukyala amanyikirirwa nga Ssenga Acid ngenda kubeera nga ate kuterawo butambi awo embeera nga bwe yabadde nga King Saha asanga omuvubuka owa girlfriend we. Girlfriend kino gwe boogera ku bweni wa mami, bweni wa mami ono ne King Saha balinamu embeera etali ya bulijjo, era nga mbu kyaleetera King Saha okubeera nga ate amupangisiriza apartment asaka n'okubeera nga ate munange amulabirira mpola mpola. So ngenda kubeera nga ate mbikuterawo osobola okubeera nga ate obyewulirako embeera nga bwegenda mu maaso side zeyo. King Saha omuvubuka ono lwadduse yeesezeewo obusungu n'abeera nga ate abumalira ku neighbor, era nga naye neighbor kwe kubeera nga ate naye addukira ku poliisi n'abeera nga ate yeefunira reference. Byonna byonna mu butambi ngenda kubeera nga ate mbibatirawo bwe naba mbagyeyo ngenda kubeera nga ate mbatwalako ne mu nsonga za Chosen Becky. Waliwo avuddeyo n'abeera nga ate atenda Chosen Becky obukyafu wabula bannaye bannayuganda oba obukyafu ate yabulabye atya. Avudde n'abeera nga ate atenda Chosen Becky obukyafu sako n'ebigambo birala bingi bina ngenda kubeera nga ate mbikuterawo osobola okubeera nga ate ensonga ozawulirako sako n'obutambi obulala bungi nnyo. Ngenda kusaba gintereka ekigalo sheyalingirako abala comment section akabokisako okajja okubeera open tekigenda kubeera nga ate osula endowooza okusinziira ku nsonga nga bwogenda okubeera nga ate oziwulira. Sheikh Ashraf Somowadduwa enamba z'essimu ziyitawo wansi awo ku busitikazi munyoni akajja kubeera nga ate akulomereddwa ebikyaganye abijja kubeera nga ate bisumulula kampala mpola kabeera nga ate mbaterawo ensonga zino eza King Saha sako n'obutambi obulala bungi nnyo tembaawo. Bamikwano, amawulire agaliwo si malungi gaago mugeesomere. Abatamanyi kusoma gagamba mbu bannange mbu nga jambula omanyi mwe bafaani ne baddayihaadi mugenda mwenna ne mwefuula bagandetedde mu inbox ne baŋŋamba mbu King Saha yagenze japangisiriza wini wa mami n'asangayo omusajja omulala mbu n'amutimpula byaggweredde ku poliisi na mu ddwaliro. Biibyo mbu omukyala neighbor wa Winnie mbu bayingira naye mu nnyumba ye mbu ne bamenyaamenya ebintu bye. Kati ne neebuuza Winnie asula ku muzigo saabitegedde rangi naye eyo reference gye mulaba neighbor wa Winnie ye yaloopye King Saha mbu waliwo n'omwana gwe baamenya omukono. Hannange kabaka bulijjo oli violenti nene ekirala Winnie wa mami bwe biba bituufu simanyi omusajja kupangisiriza ati ennyumba n'oleetamu abasajja abalala leka bakutimpuli. Banange munansonyiwa ani yalabye ku background ya Becky awantu we baliridde Christmas background ewaka engeri gye wafaananyeemu koleke wabweru we babadde bapanga ebintu naye baanammwe neewuunyiza nnyo Becky ku ssente ze wateeka mu mukolo mukazi munnange walisoose n'olipeyalinga ewaka nosooka n'otereezaawo pevers zino nange sisewaabo omunaku nzirina ewaka tonnaba na preparinga wadde awaka okulongoosaawo ennyumba wakyafu. Infact Becky nze neewuunya ne vidiyo zino z'otulaga nga oli mu ddiiro ndaba akayumba kale nze mbyewuunya ne mmanya ne mutima ne ŋŋamba mulimu abayimbi nga ssebo naffe n'okola omukolo gwezo zonna ssente naye nga tosobodde kusooka ku preparingako waka kulongoosaawo ku ssente zonna ze muyina ng'olaba ewange wansumbuwa ndaba wamazeeko emirembe wankubya pressure ku lunaku
njagala kulinovatinga nyumba yange olwenjiraba amaziga gampitamu lwenjogera pressure enkuba lwenjogera obusongo bunnuma kati nsonda mpezezaawo preparing ewange walabikeko bannange nze neekanze nga ndaba omwana ayimbe waffe nakuteera yakabega nga batambuza kamera omuyimbi kyendabyeko ng'ekikulu ndowooza ku nnyumba kooba kwe basiigasiigako langi ate eneya NRM eya yero eyabafala naye wansi walabika bwewa mukimanyi wansi wafaanana weewati ng'oli muntu muyimbi mukimanyi waliwo ebintu ebimu ebiswaza nga tonnaba kukola kintu kyonna kyonna okimanyi olina kusooka kukola wakaawo bingi nti abantu bakukyalira nnyo wakola emikolo oyisa abantu waneno ku krisimansi basemberedde baneemunansoni wanenze ntidde neewuunyiza neŋŋamba bannange singa tewalaze kamera oba kale n'olaga mu nnyumba kano ka dining waliwo engeri gye wakola oba eba tis dining oba sitting wat ene engeri gye yakazimbamu nga katini kati najjuza ebifaananyi mu ddiiro something like that awantu awo si Becky waabeera bannange kale nze nswadde ng'omukazi Becky kunyirira gye wanyirira ku mikolo n'okulabika obulungi tukwagaliza bambi obufumbo obulungi naffe tukwegomba naye Becky kyafu nedda tebusaana omuntu omugole n'olaga awaka nga mukoleddewo kapate nga walabika watyo nga ne wansi si wasemintinge ne wansi tewaliko wadde kapevaazi ng'ogenze kukola mukolo bambi I mean nga omuntu ku mukolo gwe wakola ogwa miliyoni na miliyoni fene twasaamirira n'okola proposal fene twasaamirira netugamba olaba akoze bino kati wootuukako ewuwe bannange ngenza okulaba mbaana mwenze ntidde omanyi nze mpimaapima abamanyi amaka gange ngenze nikulaba nga bannange ate oba Becky nkusinga kale lwakuba nti gwe oyingiza kale oyiza ogamba bannange byenzirako naye obubonero zero tukolanga mikolo nga tonnaba preparinga awakaawo obadde olina osooka otereeza awaka ogenda otulaga kabaka gulawundi nga byetwalaba ku mikolo n'ewaka kyekyo oba okitegeera naye ntiddemu bakyala ntiddemu kongo omuntu abayimbi bano kyokka bannange balaga omukolo oba olwokwakale biri byali bipangise ebipangise bino mufuna bya bbeeyi naye ate ebyammwe ebyaddala nebibalemu okubeera nga bya bbeeyi byebyo kati kabanvume naye nka kangende mikwano temunvuma nno njogeddeko bwogezi baakagula nti ewaka nalabye wansi nendaba bakagulawo mugende eyo mulabe tekamu choosing Becky ogenda osaakinge olabe oba byenjogera nnimba omanyi twasama nnyo munaye twetumiikiriza naye saabitegedde Becky byanyizizza saabisiimi mbadde njagala okulaba bakagulawundi ennungi egeeti ezakabi awalabika obulungi emiyembe nga wagipreparinga bulungi kozi tuba n'emiti niwabawo emiti emirungi naye wali Becky sikutegedde mukwano naye kibuzeemu byebyo kati kabanvumi anti njogedde ku muyimbi waabwe serebu mbwera yaliko genda naawe olabe oba ogamba nkulimba genda okyekingeyo ojja kujja ombulire nti munaye sisi lwadde oyogera bibadde bituufu leka nga nensumulula enviiri sikulwanga nange omuzige yambo ate embi naye nga Guys, mugamba mutya Fifi Queen mukyala Nsubuga wano nabanja w'omukabira omukadde w'ekkanisa ate president w'abakoowu yenza omusajja gw'ataasonda. Today njagala twogere ku mikwano egyagaliza n'egitatwagaliza. Mu bulamu bw'osabanga nnyo Katonda n'akuwa emikwano egikwagaliza so si egikwagala obwagazi.
omukwano ogukwagala asobola okuba ng'agamba Fifi mwagala naye ng'ali mu mbeera eyo ng'alina embeera watayagala osuke, tayagala kulaba ng'olinnyeko ku ddaala weeyongeddeyo mu maaso nga by all means ayagala kulaba ng'oliko yo level. Omuntu bw'atyo ne bwakulaba ng'osiruwala, ne bwakulaba ng'okola ekintu ekisembayo obubi, agenda kukubira engalo, agenda kuwaga agambe yes wamma bakube Naalongo. Kati mu bulamu bwe weewalanga nnyo emikwano bwe gityo okolamu editing weebuuze, why are your friends your friends? Bw'ofunanga emikwano nga about the good ze bakuggyako, ekirungi kye bakulabamu, nga interest ziri to protect you and them, you're finished. Eri abantu abatubeera around nga agamba, for as long as my interests are protected, I don't care what she does or he does. Kati nebayo abantu abalala ngagamba, my interests are Fifi's interests, I must protect them, both sides. Kati abantu banyu mwine emikwano nga si mikwano gyammwe nga gyo giri after what they can get out of you, what they can get from being around you, ng'ebisigadde ne woba oyo kya tebafaayo bakuba bukubi ngalo. Egyo emikwano gyewalanga. Ofunanga omuntu akwagala ate ng'akwagaliza ng'ajja kugamba Fifi naawe okola nsobi tetweyongerayo, kikyamu tokikola, notakikola. However, abantu abasinga emikwano gye tulina gyegyo. Gyegyo ne waakulaba ogwerayo mu kinnya kya kaabuyonjo agamba awo yabbulukukanga avangayo naawe ebyo abimalanga naye nga mu reality tobimalanga. Omukwano mulala gwe njagala okuba mu ttooki ogwewale togugoba naye just funawo ogukoma ye muntu nga muli mu situation ye mulemi give an example, muli basajja abakazi babanyiizizza nga yagenda kugamba naawe bakuba tugende n'omubuuza gwe abakazi abakunyiizizza bw'obadde nabo wakakuba bameka wallayi nga takubangayo n'omu naye nga ggolumu bannange Fifi yanyizzagamba notakuba oyo notakuba eye mume semba namukubye edda naye nga ate ye muntu y'omu azze nga akunyumiza ebizibu bye ne Fifi naye nga mu bizibu bye temuliimu nti namukubye. Okay, you put it here. Nga temuliimu nti namukubye oba okitegeera oyo naye omwewalanga. Kati bw'aba mukazi nga tannakugamba muvume mwambule vaayo nga muli mu situation yemu abadde mu relationship eziwera ne zigaana obutali musango n'azivaamu kasirise ne yeeyongerayo mu ndala nayo neegaana ne yeeyongerayo paka lwanaafuna entuufu cause I mean it's about our happiness at the end of the day. Naye nga ye bw'aba agenda bulungi mu mpola era mu kasirise kyokka nga gwe ayagala ogende mu kerere mu ntalo mu kuswala kosookanga ne wutula n'ogamba Fifi ono ayawukanye n'abantu be. Bameka be yali akutteko n'awalabula, bameka be yali akoze bw'ati. Bw'omala okukibala genda eka weebake bulungi, lowooza tokikola kubanga nze ngenda kuba nkuwabya. Waliwo omukyala n'ade njogera naye angamba bwe yali ava ewa bbawe yalina mukwano gwe bwe yali ng'ayogera naye namugamba avaayo tweyongereyo biki omukazi n'avaayo agenda okumala okuvaayo mu bufumbo bwe n'akizuula nga munne yali ng'amugamba vaayo ewuwe yaddayo dda ye ate n'okuddayo okwo yeegayirira omusajja n'addayo mu bufumbo omusajja era n'amukkiriza n'abaana n'addamu n'amulabirira bulungi. So nga sinnakugamba nti no baano bavaayo is it the right thing to do? Nga sinnakuwaga nze seeguya musajja mu kumusaba sente z'abaana kusoma, nze simukubira musajja gw'okakasa simukubira bwe nva wooli awo nkola mulimu kikula oli mukwano gwange oba ommanyi oluusi ogenda kukyesanga nga sikola naye nga abaana benina bali bulungi basoma balabirira ogolooza sente zibagolooza tokifumiriza muno ga Fifi ayinza okuba bwadde ebbali akuba essimu ne yeegayirira. Ekira kye ngenda okwogerako before even I go there nti neegayirira gaayo ono nenzikakkanya amampaati ngakolerawo oli nga mu reality birala nga mugamba ku ground birala oyo naye omukwano bwe gutuba ogufunanga
oguwe wanga. Ekira kyengenda okwogerako is pride eri abakyala, abaanoba n'abaana. Nga amazima reality has hit different, you know. Osobola mbadde mbasaba pride mugikakkanye. At the end of the day bano abaana bajja kuba malalo go kibooko sigaffe. Bajja kuba malalo go kibooko nga tebasomye, you know, nga ate wali osobola okukakkanya pride n'obaleka bo ne bawuliziganya ne kitaabwe asobola obbawa obuyambi. Gwe nga ng'oyinza okutakikola direct n'ogamba abaana mwogere ne taata wammwe nga pride eyo gijjeewo, kubanga at the end of the day it is their future against the world, not you. Gwe future yo wagituusa dda mu view gye relationship egikutabuseeko ogezezzaako ne bigaana, kati ate bo olina obbaagaliza ekisingako. Oba olina obbaagaliza ekisingako. So can we put the pride aside? Abatannazaala bino temubiriimu. Abaana bazadde wano. Can you put the pride aside? Nogamba okay, namukoowa saagala mmutunulako, naye abaana be boka bamuwulize. Abaana bamukubire ngesimu, taata okusoma kwatuuse, mpola mpola. Omusajja ajja kuwa abaana abo fees. Lwaki nkyogeddeko olunaku olwaleero? Nina gwe nakigamba ne musaba n'angamba Fifi tomanyi kyoyogerako, nakoowa omusajja oyo, nakoowa sitaani eyo. Ne mugamba wamukoowa ng'omwami. So singa taata, he was a bad husband and I can't rule that out, but he was not a bad father. Omukyalo oyo bambi nadde njogerako naye, omanyi abamu baddamu ne bannoonyaako nga biteeredde, tebannoonya bizibu byokka, bannoonya nga biteeredde, munnaye kino kyatereera. So nangamba munnange omusajja abaana kati abawa ssente, ne mugamba omukubira, nangamba ayogera n'abaana be. Balina akasimu kabe kwe bali bawulizanya waka yakagulira abaana, abaana si yakagula. Naye yangambye ssebo yabawaddeyo ne ka smartphone, taata bamuwulize. Pride mama yagikakkanya ku lw'abaana be n'abaleka boogere ne taata waabwe. Yes yayogera naye yabaleka boogere ne taata waabwe. At the end of the day bamala okwogera ne taata waabwe, taata yamala nakakkana naye natisa wansi pride ye n'abeera nga communicatinga n'abaana be. Era omukazi yangambye tannabakyusa amasomero naye yabagambye agenda bakyusa. Abaana baabalabirira, nangambye era abaana olwawumuddewe papa ne bagamba muli baddembe taata wammwe mugamba ogenda omulaba ne ripooti muzimutwalire. I felt good ng'omuntu nti twalina kye twakungudde, kubanga tugenda kubeera nga tubagamba ve tomuddamu bonna mbwa, naye nga nange akugamba bonna mbwa sirina buyambi bwe ngenda kuwa. Buli consistent mu bulamu bw'abaana bo, so nga ate abaana beetaaga obulamu n'obulungi n'obuyambi. Kati kino kyansanyusiza nti ka pride bwe twakakkakkanya naye neegayirira mukyala munnange ne mugaga gwe toyogera naye, leka abaana be beeyogerere naye kitaabwe. Amugambe ddadi kino ddadi kiri kyaba abawadde gwe, don't question. Mpola mpola ajja kugenda ayongezaako. I am good, it yields something good. Era omukyala yange munnange lwe bali bagenda ku ssomero yabawa ebitabo n'akola bw'ati n'abawaayo bwe kati, tuba tuli awo n'abongerayo bwe kati, nange nenzikakkana. Abaana bamugamba twagala kulya ku kino, asuubiza olumu n'abaweereza, oba talina oba tayagadde bawaayo, mugamba atogendayo. Aba talina tukitwale nti abatakola ki, talina lwaba tabawadde. So yangambye taamu eno waawo muli nabagamba ni baddembe, ne bamugamba tatawe ne bagamba okay nja babuulira lwe munajja okundaba. Yabasuubiza obbakyusa amasomero taamu eno. Kitegeeza omusajja ono naye agenda agamba mu nali bad husband kati kambeere good father. So ka pride tukakwatemu bakyala bannange, si mu bubi, nkimanyi abamu tebagenda bitegeera, naye munamala okuzaala abaana ne babayitirirako obungi, obuvunaanyizibwa nga buzitoye, mujja kutegeera kye ngamba. Gwe okwawukana n'omuntu ono nze sikigaana. Waba nga abaana balina osobola obbawa chance okwogerezeganya naye, so that obeeko kyofuna obuzito buleme kuzitoowerera, kubanga biralamu ku ground. Baleke byebyo anyway.
kambe wano. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.